Wonyokidde olunaku olwaleero nga abataka bawangalira ku kyalo ekya Makaluselu mu Busowa Town Council mu disitulikiti y'e Bugiri. Olunaku olwaleero beekozeemu eddimu ne baziika ekinyonyi ekimanyiddwa nga bbuutu ekyatiddwa mu kitundu kino nga bagamba nti kiyinza okubaleetera obuzibu ne bataddamu na kulaba ku ttondo lya nkuba. Bano nno bakulembeddwamu balaba Stephen ye ssentebe w'ekyalo kino era ng'ali wamu n'abatuuze bagamba nti abantu bagenze ne batta ekinyonyi kino kibbuutu n'oluvannyuma ne bakikumako omuliro naye basobodde okunoonya engumbagumba ezasigalidde bwe batyo ne baziziika okwewala ebyandiddiridde. Owaffe Rogers Mokubo atutuusaako abataka nga batunnyonnyola ekyatuuse ku bbuutu ne kye bakoze ekyokuziika bbuutu olwaleero. Twawunya enkeera nga sista yaduumire bajja bakitaako omuliro kyageegera atusobola okutolayo amagumba n'ebisigalira ebintu kwebigere byasigaliramu ayagandi wabula tusazeewo twabeera ebyebisigalira twabireeta etwaziika ekindi ekyatumira n'emmotoka gano wa mwami Ben Mwase omutaka ow'e Makalu. Tutuuse okubumira ekikolwa kino ekyakolebwa bananga ebitabo bino byetusoma ebyeddiini byayita ku by'amateeka wabula kutuukiriza ebyo nga bwe byalagirwa. Aye abateka balina migwino olw'ekikolwa ekyakolebwa bagaana ennoni eyo okuva era neira nga tebamala gagiyita bwite era nga ge bagiyita guba musango gwene gw'amaanyi ebagiyita nga bagendereire amaadhi galiwo okugwa era ndowooza gatambula gabiri munaani mu nnimiro z'abantu ale mpagaano gebabanga galiwo ye bayita obuyita akitundu ekyo kiriwo okufuna amaadhi ali yeyayitibwa gano mu babiikira kozi ne yakoze eki ne yagiise kyova obona nti abantu bali kwemulugunya bwe bamanye nti eri awo bakati ndowooza n'ensonga lwaki tituli kukola ki tituli kufuna amaadhi bulungi. Ng'ebyo bizizza ku mabbali w'onnyokedde olunaku olwaleero nga basawo ab'ekinnansi mu ttundu lino erya Busoga. Olunaku olwaleero bakedde kweyiwa ku kitebe ekya Kira Region nga beemulugunya eri poliisi babagambye babayambe bayingire mu nsonga ez'abantu be batanategeera bulungi. Beegulidde omuze ogw'okubatiisatiisa babapeeka ensimbi olutata nga bagamba bava mu maka ga mukulembeze wa ggwanga nti balondoola mirimu gye bakola ng'abasawo b'ekinnansi naye bagamba si bamativu bano bandi babafera bagenderedde okubanyigiriza babalemesa emirimu gyabwe. Nga boogerezeganyaamuuko ne bannamawulire ku kitebe kya Kira Region nga poliisi jjajja Bujagaali n'abambowa 40 Hassan Kirunda awamu ne bakulembeddemu abasawo b'ekinnansi bagambye bakooye okuferebwa n'abantu bano abaagala okubalemesa emirimu gyabwe egy'ebyobuwangwa. Basabye poliisi awamu n'ab'obuyinza banoonyereze ku bantu bano mu bwangu. Era nga baliko sanga ediina tibave mu State House ya Museveni bine beebusaba ekinansi tabidi tabukinansi buli ku minisitule ebutwala ate Busoga era minisita atwala ebyobuwangwa Busoga eku kyabazinga yabako ne Budagaali kitegeeza Busoga yemalirira ebyayo n'okumalako ebintu ebyo aye ngaze Budagaali nza ku baluwa yona egemaku ngeva mu byabuwangwa oba atwala ebyobuwangwa mu Busoga minisita waamu tampa ku baluwa eragira nti ya kujja masabo g'abantu abalikola omulamu ogwo balikola nga benza deibwe okubakankanga era buli omwana afuna ensonga eyo nga badi wemuli gyabeeta bayibi aye balikosa obukudu okwenda okubayiba ssente mu kyalo n'okubafera abantu bange abasamizi n'abaswezi mbakubiriza nti ekintu tikidiiku era ekintu ekyo kyokubaleero no ngazi nabamba nkivumirira. Abamu ku abo abasawo b'ekinnansi abaggiddwako ensimbi mu nkola eno y'okubatiisatiisa okuli Daudi Basaalirwa ow'Ewairaka awamu ne jjajja Mweri bategeezezza poliisi nti mu butuufu si bamativu ensimbi zaabwe obukadde 5 zigenze zityo eri abantu bano be bagamba nti babadde bababuuza ebibuuzo nga tebitegeerekeka nga byonna biri matankane era babeemulugunyaako. Ali ndi awo nga ndi kukola ku balwaire bange edayo group yenta ategeera aye nategeera ku kama wangani yali ku mulala ye nali ndi ku musirikale nga mweta mbisiwe yada yanandulya abantu bano nti bagiire bavuire mu State House bagiye kukwaza cyali mubi kuba ye yaliwo nzira kintu kyona kyabu kya mukendi nakyo nayikiriza aye ate mu kuyikiriza ekiye yakola mu ekibi yabandekera ye yayirayo mmotoka yakola ki yatya olwamala okunandulira yayirayo bwire mmotoka bano batandika okuntulugunya mwisabo ayagana mu yembe mu Kigali abaana abalongo nga wenda wejjesabo werifaanana we batuuka omwo begemye igembe lyandobe etwaganga mu igombe
bakati toli supposed kuba naige mbere no white solodomus waiswa iri kikiro wanabamba wa makumiana soka kwebazaba namawuli ola ni police olwokwidda girobuzi bwa sawe bagwire mu kaseera kano songa eri mwigiro mu kaseera kano eri abantu bali kutambula nga batulugunya abantu ne wange batukawo aife tubakulize ekintu kirala nti yewanga batuufu bayide yetuli era bigambo bingi ino etujja kwogira tuenda abantu abo bavueyo bayide mu bwana bamba tube nabo walala tutegere kiki bali kunonya. Yayogerera polisi mu ttundu lya Kira Region Afande Mubi James akakasiza nti okwemulugunya kw'abano bakufunye era n'asaba n'abalina alipoota ku nsonga eno babatuukirire mu bwangu. Alabudde abantu abali emabega wa kino nti bakikomye era amateeka gagenda kubakolako, bagenda gasimbagana mu mbuga. Okwemulugunya okuliwo nti waliwo abasawo abekinasi bagenda mu basawo bannaabwe batuuka eyo omulamwa gubeera gwa kutereza balabe abakyamu n'abatuufu. Ekyo kirungi ffenna tukyagala kubanga naffe tetwagala omusawo wa kinasi ng'asaba omusaayi gw'omuntu ndeetera omukono ogw'omuntu leeta omutwe gw'omuntu oyo omusawo w'ekinasi aba mufu era naffe oyo bwe tumufuna tetusobola muleka. Puroguramu weba nti yakutereeza then kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu bonna ne bano boyagala okutereeza olina obaleeta ku boodi mwenna ne mubeera ku mmeeza yemu. Tegeti mwenna mulina okujja ne mubeera ku mmeeza ne mukkaanya gamba guno gwe mulamwa kirala. Wabaawo omuntu yenna nga bamufeze ng'omusawo w'ekinasi ali mu kufeera musawo wa kinasi munne kati gwe gwe bafeze naawe jja poliisi ogula omusango ogwo omusango tugenda gunoonyereza tuvunaane oyo omuntu.